Gasimbagane Ne Bannamawulire tubaniriza nnyo nate mu programu yaffe eno Gasimbagane Ne Bannamawulire babuuzaako Dick Nvule mbaniriza nate mu programu yaffe eno Gasimbagane ndiwo kulwa munnange kibazo atasobodde kuba naffe mu studios nina Seraje Lubwama nja kwegattibwako Charles Rwomushana kansokere ewa Charles buuza kubatuuliriza abatuuliriza abaagalwa atokusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nkyali mulamu amina ekyo kimu ekyokubiri ate yampa obulamu naye ate ekiwunyisa nakyo kikulu bali ate kikulu nnyo ate nga tanaba kubumpa yategeka ekibubeesawo ku nsi yasooka n'akuteerawo ebintu bye weetaaga okuyita mu bulamu obwo obulamu okubaawo oxygeni kati gwe walwalako ziri endwadde covid ezo Chelsea walufuula luyimba buli bojano ozijukiza ye mistake gyokola beera ng'obuulira abantu ekisa kya nannyini nsi because walaba abangi nga balwana bagende ku kipayipu. By the way, talking of that bonzijukiza kankube ne ku mawulire gano olunaku lwaleero abalongo bange mbawezezza emyaka 2 bwe nali ŋŋenda mu ddwaliro nga bampadde nga ŋŋenda okujjanjabwa covid nagenda simanyi nti naasobola okulaba even their first birthday ndowooza baali myezi nga 2-3 then era nava wakanze nga mmanyi nti oba oli awo bwe lwali olunaku lwange olusembayo balaba but nga siyinza kiraga but ekirungi nti twagenda nabo mu mmotoka Lalongo nga avuga nze omulwadde wa covid nga ndi mabega nabo mbaleze naye kumanya ekisa kya Katonda teri n'omu yakwatibwa nabwo nagamba wali oyina okuyitaawo ofune message ofune lesson ofune okuyigirizibwa konaawo ensi akawe oyina omuzindaala ayito kikola anti kati nkikoze tonaba oyagala mbulira enjiri ubeera ng'osiima nannyini nsi kulaba nti kakati kyewalabaawo ng'abantu bali ku lubalaza naye nga kyebalwanirira okufuna muka gwakusa. By the way naddayoko okulaba gye twayita nabiki nenzukira bwe nali kati nga tewakyali muntu n'omu naye nga nabo olubalaza bwe naliko lwona lujjudde baleetera zino zikaani eza oxygen nga baziteerako awo njagala obale kaani ya oxygen wagimiranga mu ssaawa mmeka egula mmeka? First of all sente nyingi zegula ate ng'essaawa zeemala ssaawa ntono kati yisaamu ebbanga ly'omaze ku nsi nga toweetaaga gula kaani nga toweetaaga gula oli bwakugamba sasula bbiru singa abamu twafa dda beregoro kakati ku lwaki tosiima ssaawa 24 nannyini nsi ayategeka oxygen ayategeka bino byonna ebisobola okubeesaawo newankubadde nga tulina abantu mu ggwanga abaagala okubijjawo nga batema emiti n'ebibira ne babyonoona tebamanyi nsiima nnyo nannyini nsi wano okuntonda wano nkyali mulamu ate ekyokubiri n'ebimbeesaawo amazzi oxygen yiyo omuka gwenzisa byonna weebiri yabitegeka nga sinaakubaawo kati wendi ate weebiri bale waliwo n'abantu abakolera ku battery nga babateekamu obuntu mu mitima gyabwe basobola okubeerawo. Omwana yali mukwano gwange yafa namusanga yali muwagizi wange nnyo naye nga bw'abanga ka battery tekaliimu tasobola kwogera tasobola kugira ki okutuuka wateeramu amanda alinga ne Haji Chanje naye okwogera okufuna speech alina kusooka ku charginga battery kyosobola kakati bwe bali bwate kire obusi byoli broka obaki kulwaki tosiima tulina okusiima Mukama olw'okutubeezaawo story ya lepers 10 abagenge 10 be bamusinkana bayomba Jesus Christ tuyambe baneekisa waliwo omwe ataawona anti bwe baawona wakomawo omuyekka
eyebaza ate yakomawo manyi ekyo badde okimanyi mugwira is a Samaritan. He was not a Jew. Teyali Jew. Bana bakatonda. Naye ate yita mwana wa Katonda yakomawo n'agamba Katonda tenderezebwe. Bali tebaasiima. Bagenda bugenzi. Tuswadde. Yabakola yaki. Yabaleka. Ekikulu bano yagamba tebamanyi kye bakola. Yagamba gwe genda osanyuke. Okay. Sebo Siraj Rwamabuza kubatuliriza. Mutuwe n'amuli agabadde mu weekend. Abatuliriza yonna gye muli babuuzaako okusookera ddala nja kubuuza ku siniya munnamawulire waffe John Bijimano. Omumanyi Bijimano Bijimano yaliko ku WBS yaliko ku UBC is a retired journalist. Nizo basi mulamu namukyazizza ewo sina ewange sikyaza bantu namukyazizza ku BBS nga ngamba nti yafuna kansa n'atambula mu maliro gasukka mu 15 n'abikwako somehow omusawo wange kyali singa bwamuyisa omuganda ndaga lyakinansi n'amuwonya ng'amaze okulaba omukyala gwe nakyaziira nga yalwala kansa nga nafuna n'olubuto ne bamugamba emulago solution eriemu kulujjamu okupololinga ku bulamu ne balujjamu baba bali awo n'afuna olwokubiri namugamba naye gwe owulira lulimi awo ne balujjamu kati olwokusatu yagala sijja kulujjamu nja kufa nalo abaali awo ne bamulagirira ewasenfuka n'aluzaala n'azaala n'owokubiri kati Bijimano yali ajja kwongera ku testify nga naye yakoze eki yawonya kati abantu abo bawezenga 15 yesterday but one basazeewo baforming association y'abasimbye ekitooke mu Ntaana omu naye munnamawulire ali awo kansanga mali bamugamba emulago wano nti genda bakutemeke naye batemerako Kisubi wokka oyagenda Kisubi abasawo bananga bansiza 3 bamugamba okutemako kyangu n'ekisubi ekiri kiwagale sokoddeyo bagambe balina eddagala linaawonya nerves kubanga eddagala liri bweru lwati balirina fana okugulu finally naye senfuka n'amuwonya so abagamba nti Katonda abakomawo okwebazanga ono bwe yagamba we namaze Bijimano omusajja nanga nti nange yamponya kanzije nantuuzaawo awo twasinkanye okumukwata bagendaga nja kuswala n'ekubi naye nga yawona naye kansa so si buli omuntu akomawo neyeebaza ekyo kikulu naye njagala okubuuza mu ngeri ey'enjawulo okusaasira mu ngeri ey'enjawulo abalwadde mu nsi yonna ne mu Uganda. Tulina Honorable Shamim Malende etagasa International Hospital bagambye aliko abasawo 12 yagenda mu operation za mirundi 2 n'abawonye abasuuse n'ambooza alabika agenda suuka bwana labya apostinga nga abakozeza n'obufumbo bwabwe obw'emyaka 2 n'endaba ne Kurusum namwandu wa Seeka Muzati nga naye yali yanjudde mwami w'omupya Seeka omu waliwo abaami abakadde n'abapya oli abafulideke abaami nabo waliwo abakadde anti kati omwami ndowooza bw'agamba omupya jjukira nti yali baawe yali omugenzi ani afa yali ani omusiramu Muzata yes kati ndowooza wakati awo n'afunawo omu nga yakafwa manyi obusiramu bugamba omukyala akungubagira just emyezi 4 n'ennaku 10 nga mupapa abasajja bakungubagira nnaku 3 okukungubagira ate mwe nga muli selfish kati n'afunawo omu naye finally n'alaba the best era oyo gwe zeba n'ensaba gamba mukyala n'afuna omubeezi yafunye nekyogamba nti yali mukyala w'ono biri byakoma lwaki okyongerako anti to relate. Yes. You can't have a title that you were a wife of the dead. No. You were a widow. What's you have that title? You say widow. Namwandu. Namwandu. No mind no kuwasa namwandu nacho
tekiwooma kisinziira mulamu ki kubanga ono kuwa omukyala kati yafunye omwami omupya waliwo abakadde waliwo abaliri omugenzi bw'amala okufa seeka omu ayagadde ayogera ku mbaga Charles kyakugamba bw'ogamba omupya oba omukadde obanga agamba zire emmotoka zaffe ndi kati yafunye muzeeyi oba yafunye mali used second hand avukosi ne gwe yafunye alina omukyala omulanda yekiki ekikulu naye seeka gugwa yagambye katonda akuwadde nange nalina mwegwanyiza dda yes nga bwawoowa bwatu bwagambye kugamba nti namwandu kifu oliriza Charles eyabadde abawoowa yabadde agamba omugole omusajja nti gwotutte ofunye ekyamaanyi nange mbadde mwagala what comes to your mind tuve ku mukyala tugende mu mawulire toddamu kuleeta bintu nira ekitongole ekikola emirimu egy'enjawulo mulina okugaba ndagamuntu kyagambye nti endagamuntu zonna buli alina endagamuntu n'ataalina Julai Juni wa 2023 batandika okuwandiisa mass enrollment eya kaadi empya ezina futures ez'enjawulo eziri ddagano ate nga teziggwako n'olwekyo omuntu yenna alina batandika June next year bamala August 2024 banakwata nga basuubira abatannafuna ku ndagamuntu miliyoni nga 17 by September badde balina abandagamuntu miliyoni 29 kati okusanga nga tolina nga ne deadline ekuyiseeko fine ya mitwalo 4 bannayuganda naye nga omupya afuna endagamuntu yabwere abanira baleese enteekateeka nti munnayuganda atuusiza okwera emyaka okufuna ndagamuntu gy'emyaka 18 waliwo okwekikungu gwe banaakwata nga talina ndagamuntu nga zimuyiseeko ofuna fine ya mitwalo 4 ate bw'obanga obadde oyina enkadde oddayo n'ofuna empya date ziri gwosasula zikyali tebanalangira miwendo giri gibali baproposing officially waliwo emitwalo 5 express yali yabi 5 express yali ndoze express parliament bagenda kujjako zino yes bakuwendala zine expire ndoza bajja chikola I think ndizo sigalo ogikozesa nebo otuko kola renewal then baloka batekako new features bagala n'okusa naye waliwo abantu waliwo omuyize yajja wano nga yemulugunya yaweze emyaka ndoza kati alina emyaka 22 nga baganya omuwandagamuntu bazadde bebe bamu naye somehow bwagendayo bagamba nti talafaana bazadde be so abanira bagana n'abazaliddwa munonga bayindi nga bakibabawa anti bano bagana nti olina obuzaale then ne bamugamba nti they want us akole DNA ne bazadde be baleke bagimu naye ng'omuzadde agamba lwaki ngenda ku DNA ku mwana gwe nazaala mu mukyala wange tufe tuli abagamba nti twamuzaala why do we need a DNA kati nekirala nga costi eya DNA agamba nyaji meeting kati amakali mu abanira mu meeting naye ate abanira nga baga nti nedda kati ate oyo osobola okumusaba mitwalo 4 nga gwogi mumye anti kati simanyi because yagamba abagamba nti abazadde we bali kati gwo bagamba balete DNA bagamba okay gwo bobo yagala nyo DNA to prove then jikole ate gwo nawo ganyo jikola nganira so nga bali awo tugezako kulungamya enjoyi zombi tulabe so amawire wichena gabadde gatabudde abantu abamu ne basanyuka gabadde gasanyu ku PM abantu gibakabira sente za parish development committee simanyi ntandikwa biki for the first time mukulu Magogo chairman wa president wa FUFA yakoledde mukyala we bafide namuwa complex yamuwadde complex ekizimbe abantu basoose kuzimba yamuwadde arcade ebigambye emyaliro emeka emyaliro 6 eri mu kibuga muno naye katomanyi weeri manyiwo bagiyita aya complex aya complex so that is wabaddewo omukolo wabaddewo bafidde gwabaddeko
gwabadde ne ku namuwa taito oyina ebifaananyi oyina evidence ebifaananyi yaddeko kakati ng'ekyo kiri awo tekibadde mu mawulire kibadde ku social media actually birthday gyoyogerako ebadde ku social media birthday ebaddewo naye bwobanga oleese nti MP yawadde speaker ekizimbe so kwogera bwogezi owulidde Charles italina nkireze owulidde Siraji owulidde Siraji of course ekisi ekikulu naye bapiba bagenzeko mu Gandalo etonotono kiriwo kivuddeko you don't have kyanoonya kifaananyi wano nga tukyagenda mu maaso kati mugundi ekifaananyi ng'awayo ekizimbe ekifaananyi ekyekizimbe ng'awayo ekizimbe because you see they will ask you two things to prove one kizimbe kyamagugu two ate yakimuwadde because ekyabenzi weekiri ekya Range Rover walabako nga bamuwaayo nga giwaayo the MPs are there testified kakati MP ne babasindikako mu Gandalo okusamba ku mupiira okubuuza ku balonzi nabawaayo $360,000 buli omu ekyo nakyo kibadde of course tekiri nnyo mawulire Rwomushana ajja kuŋŋamba to prove ekirungi ba MP bali wano so ekizimbe kyenjogerako kyekyo naye tewali factors nti bakimuwadde manya bakimukwasizza that someone can just get asobola okufuna ekifaananyi ekyo n'akiteeka ku social media n'aleginga ataddeko osanga nga bya social media real kisoboka kuba ne Gashumba bamubikako nga mulamu so Charles rather Siraj kino kirowooza nti tukijje ku record because tetulina waliwo programu ekyusa National Drug Authority okugijja mu health proposal bagitwale mu Prime Minister's office kyemanye talina gundi health sector yonna naye abantu bakyakiri abakulu proposal eva mu waliwo abagireese nga bagala bavudde mu Prime Minister's office Prime Minister's office is the beneficiary is okuba beneficiary naye nga si initiative who are the proposals ba MPs abamu bakirese ku floor ya parliament kyazeeko mu cabinet ekinatuuka ku floor ya parliament kakati weekend era tuli mu World Cup Africa wetannakola bulungi mpira ginesenga yawangu yakubye bbiri Senegal ne tetannakola bulungi senga bagikubayo omulundi omulala naye at least nkutaano zetulina tetunnakola bulungi wogeraageranya naziri ne tulowooza nti ne Argentina gitwali tulinamu essuubi naye tenakola bulungi gamba nti the underdogs bakuba abanene ne Germany bamukubye Japan yakuba eggulo America ne Bungereza bagudde draw omu ku abo bwawangula Omungereza agamba nti babadde mu football America agamba nti babadde mu soccer so the awards different ne akirungi bagudde draw ebyo nga bivuddeko mu wiki eno yemu tubadde tukya omugenzi Semuge Dr. yafa Parliament yamuwadde tribute nembeera mu debate eri hoti kiki yakola kiki yalema weakness zaaliwa naye nga okumusabira kwagenze mu maaso omukyala Namwandu yali so brave n'okuba emizinga against her wish nga ganti musajja wange teyali muntu wagundi ebyo nga biri awo wiki but that's correct Minister of Internal Affairs ogamba nti teyali mu mundu anti yagamba yagala I think I Minister of Internal Affairs kubanga sembezo omuzinda yakulembera ne DP delegation yene Anthony Chaya mu lukiiko lw'emmosho lwa Idi Amin yes era n'abeera member wa National Consultative Council
ngo chiwedde ate n'atakomwawo n'asigala ng'era memba mu lukiiko olwo wansi wa military commission ya Paulo Muwanga n'amala n'abeera minisita wa internal affairs mu gavumenti yo General Okero eya military council neya national resistance summit eri ey'emmundu nayo n'abeera minister of internal affairs anoyanoga otayagala mu ate nga yali boxer boxing n'emmundu byanjawulo ndowooza bwe yabavaamu n'akyuka nga takyazaagala. You see this lady, the wife, is a doctor. Yali head of the Department of Economics and the Economics. Ebyo bwe bityo MP wange okumala ebbanga ddene Honorable Sam Kutesa yaŋŋamba ndiye Kafumbe Mukasa ne Yoweri Kyesimira baguliranga abayeekera emmundu naye n'omulundi n'ogumu tebagezaako kubulira ku Ssemwogere kuba baali tebamwesiga nti layini eyo anaajaga layini yaki ey'emmundu nkaka tosobola kubeera minister of internal affairs nedda tolonda ministry ekijogenda bakulonda bulungi minister of religious affairs bano baali bagulira Kayiira ne Museveni emmundu nga bazibatwalira mu nsiko basindikayo Yoweri Kyesimira basindikayo omugenzi yaffe Sabiti ndoza ne Banyanza yo group ya DP ya kirimu nga yeerwana Ssemwogerere tebali na okay Charles Uliza as you make your argument the fact that they agenda mu nsiko kwegatta ku Museveni kitegeeza yali tajagala. Please kengamba the issue is not about kugenda mbuyekera the issue is not about kulwanyisa government issue eri nti emmundu eri wali because this is an official funeral ino bulombolombo bwayo kamumwe yako kukuba muzinga actually tabakuba na muzinga it's like more or less like sound bakuba akano ono tayagala kubeera kumpi ne mundu naye nga yali mu minister w'emmundu ayinza okuba yaliyo contradiction Rwomushana waina point NRA bwe yatuuka wano yasanga polisi nfubwe fufufu nesalawo egidisbanding ewandiika empya Ssemwogere nga minister wa internal affairs n'alema naga nti polisi esobola okugira ki okulongosa senga yali tayagala mundu yandigambye polisi eviirewo ddala so mu wiiki emu Dr. Masete Kuya yali minister mu gavumenti y'Obote naye yafiiridde Nairobi mu university yabadde asomesa amaze mu exile emyaka 37 era bagamba bano abakadde mwine banategeeza yali yeewaana nti yayiriza President Museveni okuvuga emmotoka naye yafudde bakolanga bulungi. Okay biwadde ebibadde mawulire bibadde bikyaliyo kati maliriza mangu tukiveeko ekyo mutuwalizi twafunye ba actors abasinze mu Uganda mu gundi yonna mu nsi yonna ba Miss Uganda naye ageebweru nga tutunava kugawano wadi manya tukageebweru President Museveni yamaliza olugendo mu Vietnam yagenze ne delegation y'abantu 9 era ebibala ndooza ajja kubisumulula mu address ye enaddako oba anabibuulira anabitubuulira ebivuddeko President Joe Biden ya munkukutu yafumbiza muzukulu White House omukolo gutabadde mu Bannamawulire ebifaananyi babifulumiza luvannyuma gwe mukolo ndowooza gw'ekika ekyo gwe yakoze then DRC wakyaliwo nga gundi Uhuru yali president wa Kenya agezaako okulaba nga batuula ku mmeeza baddewo ekiwandiiko kye baayisizza bali nga bagambye baweeyo emundu bakole kino bagana n'ebitundu byetulimu tetujja bivaamu kigambibwa nti n'okulumba bakyakola ki twogera kubayekera ba M23 reset okubaŋŋanga kuba yemu ku nsi ezikoze eki ezisooseeyo ne vice president wa Malawi n'abalala 5 babagombyemu obwala ekitongole kyabwe ekyeri ekirwanyisa enguzi abagamba yafuna $28,000 nga bawe contract company enfu etaliiyo ekyo simanyi oba wano kinaatuuka naye ebyo n'ebirala byemu kubibadde mu mawulire. Okay mpozi era n'ekirala ekibaddewo waliwo akatambi akabadde kafuluma nalabye kakola nnyo amawulire ku social media akakwata ku mwami yabadde atulugunya omukyala
era ebitongole bingi ebirwanyira eddembe ly'abakyala nga jika nona kulweggulo yemboko 10 naddamu nagati obulayo 10 nakawanga nga basikana enviiri n'abajasi basoseeka nnaku zino okutta abantu n'emmundu okubbibwa wano batugga baseewo omwana omuvubuka wa bodaboda babadde bagenze okukima abaana ku ssomero ne bafuna obutakkaanya omuntu poliisi neerwawo abantu nebagaa tubawadde dakika 25 batuggala oluguudo so violence erabika violence y'amaanyi mu bantu mu kutulugunya bali kugamba olunaku lweggulo batandise ennaku 16 ez'okumalawo okutulugunya abakyala n'abaana abawala era nga n'okumalawo obutabanguko mu maka nga ketwogerako nalabye Hassan Kasinji agamba agenda goberera ensonga eyo n'abakyala abalina obulemu nabo bali mu campaign okulaba nti bamalawo ebintu ebyokutulugunya abakyala n'abaana nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Nuudu. Ebola yatuse ku international scene mu Uganda kutwawumuza abaana nga tebanatuuka ne bagaa nti ensonga yabawumuza Ebola asusse eripoota yavuddeyo esembayo nti twabadde mu nnaku 2 twabadde n'omuntu omuyeka yakwatiddwa twagenzeyo oba mu bulungi oba mu bubi KCCA free advert nti Uganda gyeri erwanyisa Ebola. Yes, KCCA teekateeka okusinziira ku atwala ebyobulamu Director Daniel Okello atwala ebyobulamu ku KCCA yategeezezza ba media managers weekend gye tukuba amabega nti wiiki ejja Uganda egenda kukola trial ya vaccine eya Ebola era wiiki ejja nga eri compulsory ate compulsory naye nga egenda kutunulira abantu contacts baabo abaali babaddeko n'abalwadde ba contacts abo bagenda batuukirira naye nga nabo basooka basaba oba bandyagadde okwetaba mu trial so etandika wiiki eno simanyi lwaki government oba Ministry of Health n'abagipampinga naye KCCA yegamba nga balwamu ne World Health Organization mbu bagenda kutandika katulinde tulabe naye sinalaba Ministry of Health bejja kuki-owninga kuki-amplifyinga kukitwala maaso. Katerega buuza kubatuliza tugende maaso. Abatuliza mu Assemble abasoma n'abanyabo mwebale gye mukoze abafiiriddwa mbasaasidde ate abafunyemu n'embuzaayiza neetondera jjajjange Ssaabalangira tusobodde kubeera ffenna mu lumbu olwaleero Ebiira Maria olw'emirimu gy'eggwanga emirala egyampaliriza okujja e Kampala amangu wabula nzijukiza abalangira n'abambejja abava mu mutuba gwa Katerega Lugumu ebukakkata nti Lugumu omujja olumbe tulusulamu nga 9 Mukama wa Katonda bw'anaaba ayagadde mwenda Desemba ate nga 10 tuseeko omusika nga bw'anaaba ayagadde bw'anaaba asiima mu nnyiriri zaffe okutuukiriza obuvunaanyizibwa obungi bwe tulina mu kiseera kino. Webale njagala ojja kusasula ekirango ekyo kireeta ekyo kirango mu nnyiriri olwanga olw'amakaata ekisawo n'olwabiringwira enkuke Buddu Sheikh Ibrahim Kyabagu gwe twawadde obuwanika era buli muntu tumusuubira okumutuukirira. Webale nnyo Sebo okumpa space eyo. By the way Siraaji toyogedde ku kulonda kw'abasiraamu okwabaddeyo nako kwabadde wiiki eno mwabadde mukyusa obukulembeze kuli ku district level kuli ku district level ab'ekibuli bo tebakwetabyemu. Okay, tugenda kudisikasinga ku nsonga y'emmundu ezirabika nga zifuuse ekizibu. First of all tutunuulire okubbibwa kw'emmundu okubalabise nga kukyagenda maaso mu ggwanga. Mu wiiki eno gye tukuba amabega tulina incidents eziwerako emmundu ezibadde zijja zibbibwa mu bitundu bya Eastern Region eyo babbye emmundu zino nno bagenze ku poliisi somehow ne bazibba. Tulabe bakola obulumbaganye wane Nankulabe bagenda abantu abatanategerekeka nabo ne balumba Nankulabe awo ne babbawo emmundu ate era n'enkozesa yaazo embi. Tulabye ekyokulabirako nti Kawempe mu Kawempe poliisi y'Ekawempe eri mu kunoonyereza ebyabadde Kawanda erudde eyo. Omuzadde omu bazadde babadde babiri omu ng'avuga obono yabadde driver wa mukulu naye ekikulu kyabena nti yajjeyo emmundu natta yabadde ku pikipiki n'amutta.
then batutunuulira DR Congo nayo tulaba nti waliwo obulumbaganyi bw'emmundu abayekera abo aba M23 nabo bakozesa emmundu zitandise but bairiwo enteekateeka leero mpuliddeko nti Nairobi egenda kulumba abayekera ba M23 naye bebaba badduka tetumanyi waje bagenda kubanga baddukira tumanya bayinza okudduka n'emmundu ezina nesigala nga zijja mu ggwanga wabaddeyo min summit yes Rwanda ba presidents abatali ba bitundu byonna wasinkanye ba president abatono mu Rwanda ekibuga ekikulu ekya Angola ne bafulumya ekiwandiiko ne communique kati mu item emwe badegamba ku Lwokutaano I think 25 years abayekera bayina okuyimira okulwana batane okuba mu bifo byabadde bakutte kakati abayekera kyalika bagamba according to BBC by yesterday yaga baganya ate babadde balumba so therefore wala bagenda kubayo obulumbaganyi very good kati kiwali kiva mu ekyo yes then obulumbaganyi obwo bwe bujja jjukira nti tulina enamba y'aba refugees nyingi eri wano ate abantu abo abagenda okudduka obulumbaganyi obwo n'abasirikale abamu bayinza okujja ne badduka n'emmundu ate nesigala nga zitukosa mu ggwanga oba n'ebitundu ebituliranye so naga tunuulira ekintu ky'emmundu era Sirajje ngenda natandika naawe ku nsonga y'emmundu first of all ezibbibwa obulumbaganyi obukolebwa ku security facilities wano mu ggwanga police ne UPDF newankubadde nga UPDF yo egamba nti egyo gikyali mirimu gya police okunoonyeza nabadde nnoonya ku Klaije nagamba nti ebyo byonna bibuuze enanga owa police banga biri under their mandate naye ne mugamba balumba Gaddafi is a name facility nagamba ebyo byonna bisigala nga bya police byobuubuuza anyway ekituufu kiri nti emmundu zo zibbibwa byonna ebikwata ku buyekera is internal affairs but naye balumbye an army facility ne bwebanga balumbye amagye still it is internal affairs because that's treason yekola kupenokola ekyo kituufu kakati ya amagye gayingirawo ng'eggwanga eddala lirumbye naye sibu Uganda sibu ebadde ekola actually mumu omuzindalo Dr. Semogere nga minister wa internal affairs bwe yali awakanya nti abayekera b'NRA tebannawamba Masaka yagamba nti bwe baŋŋe nti Masaka awambiddwa n'entume inspector general wa police aŋŋambye Masaka tennawambibwa teyagamba nti n'empita CDF baaziriyo yayita okotogora inspector general wa police okay Sirajje ntandika naawe ku nsonga y'ebyokwerinda mu ggwanga n'obulabo obulabika okuba nti bwagala okutusemberera olw'abayekera bali mu M23 obulabo obwo minister wa internal affairs kati General Kahindo Tafiire Parliament yamuyise wiiki ejja anyumireko naye nga tannanyumirako yatemye n'aganika kati kiki kibwagala okumbuuza nze ndi mu internal affairs nze ngu yadalese propose nabo bakole ebyawo waliwo amasiga mangi nze ebyange mbiraba ne CCTV ziraba tunoonyereza omulabe tagenda kubuulira nti ngenda kulumba wano ajja buzibwe n'akulekera omulimu gwakola ki gwakunoonyereza naye Otafiire kyatannaba kutegeera nti mundu ziri mu mikono emituufu n'emikyamu nze lumu naliko ekitalo eyo nga waliwo ettaka aba UPDF balikolerako mu kyaka mu 9 naye nga ettaka lya kitala town council naye nga mabega eri waliwo ettaka ly'amagye nga nalino ettaka lya land commission ne baligabira abantu ab'enjawulo mwami omu n'afunako matovu kati mugume ekyamaani wa UPDF land board ne bamugamba jora mugumi bamugamba yatupeme ettaka nagati saka tujja kulipima mtu wenna ku board etuwere oyina agenda mu kooti kati mugume n'afuna abantu ne bakola affidavit ettaka eryo yaffe twalifuna naye tetunina kyapa naye twali tusabye kati nali affe nagati tubawanga kyapa kati wateekawo akayumba kana ka kiosk nibaga nti tulinawo military gundi military store bagala bagambe bagirabe ne baleta crane nejjawo nejitwa neji nosigala kati ono we yali ayagala okusiba ebikondo bye ku ttaka lye
ne bali abasajja abali ne mundu obunga ina uniform abalanga tibalina ne babalwana nabo kati amajenga gaga nti abo tibabadde baki bajasi kati omuntu atali mujasi wo ajja afuna atya emundu basivilian banji bazirina kituufu. Yes, naye n'abamu nga bajasi naye nga bali muleeya oba abapoliisi nga bali muleeya ekiro nagendako etegeera nabo libakkiriza okukola bwe military police mbuya saa mwenda ababoda bampita nti waliwo abatimbula ebipande byaffe wano naye balina emundu ebipande byaki bino ebya campaign mu December ngendawo ndabawoloole nga si yamagye ne taxi eri mabega nga si yamagye taxi bagita eno maaso loole bagisibyeko namba plate osobola kola ki ye mabega nga weyine nga taxi egi nengamba waboda genda ondabire emmotoka eyo naye ebifaananyi nga mifunye nga batimbulula kati awo omukazi n'ava emabega nga mukazi ali muleeya alina n'emundu n'agamba bali banne nti mukubaawo ne bagoba paka wansi eyo ne bakubiramu buno kanisita mukazi w'omuntu wamutwala ensambya nga agenda kufa UPDF spokesman yaliwo ebiseeraga nti abo tibabadde bajasi naye nga bali kuki ku military barracks abasi mujasi nga azze kulumba barracks osobola otya ekikutwala ku baki abalumba jinja kumpi ku military barracks azisinga zibadde police posts kale ekitegeeza nti abantu ne mu bunyazi bw'ettaka mu bunyazi bw'abannaawe bakozesa emmundu ne baga nti kati kola kino omusango ogwo ogw'ekisala ngugoberedde nnyo n'endaba commissioner minisita Mayanja nga abuulira abalandisi tubuulire butuufu bw'ettaka eri nga bagamba sirya amagye naye nga bano bafunye ne commissioner omulala n'akola affidavit nga yeeyise mukazi naye nga musajja nayo gyeri so confusion eri mu byenfuna confusion eri mu butemu obuli ordinary confusion mulimu ne confusion efaanaganako nga obuyeekera ng'ennumba gitwalabako mu kinaana erumba bu police post ezeemu antiri otafiire nga tubuulidde wa we batuuse n'okubuuliriza naye ensonga eyo erabika esuse n'otafiire kati wetuuse esaanamu kaweejungira yaba okumanya mundu kika kyezo kuba kati ezekalamoja twamanya nti tulwana kulaba nga tuzibajjako zatuka ekiseera ne bagamba nti bw'oleete mundu tukuwa ekirabo wekiti ntuwa n'omudaali ne tukusasula abaali baagala ne bazireeta ate ne baddemu ne bazibba oba gye bazibba zikyakola ki zikyaliyo bwoddayo emabega ku lipooti yaano kati jjaaji ali mu kooti ya Hague gye yakola ng'alaga abapoliisi engeri gye batundangamu emmundu ne babaddiza ebibala tosobola kusalawo nti ebyo byaggwawo so ekigambo ky'emmundu kifu kimanyi pulezidenti yanayogera ku musajja omujasi ddala olwedde mukwadi gwe bakutte bamugambye nti tugenda kujjayo baana naawe topaking goberera layini n'agamba mumpisamu nti amaaso n'agenda mu motoka najjayo emundu ate ng'oyo wandirowoozezza nti ali trained amanyi okukozesa okumanya ali trained bwe yakubye era yadduse atali trained tadduka abamu baguma twalinako omusajja yali wa poliisi nga tulina abeerodi ebiseera nga tutraininga abeerodi ku kyalo netusasula sente netubasasula n'omusala netubagwira n'ebikola batwagwiranga amagaali naye omusajja yagenda mu liivu nga n'akomawo nga talina yadde akasente nangamba nkoze nti navuddeyo n'omukazi talina kyakulya ne musindike omusajja yamuyita musigenda oyo mukwano gugenda olaba bakuwa ku mmere ng'asuubuza mmere ndiidi n'amuwa emmere ekiro gwe yakuba amasasi naye ate teyamukuba nti ayagala alina gwe yali ayagalawo n'akubamu oli mu butano oli gwe yali ayagala we yadduka yamulumba ne ku kitanda ng'amanyi waasula n'amukuba omukono ne gwatika oli gwe yasooka okukuba n'akola ki n'afa kati ffe tujja n'abeera oddiyu nga omusajja atubuzeeko naye ng'amanyi bwe tutambula nitwekweka ekiro nga tukola patro n'atunoonyawo nga tatulaba ne tugamba abatuuze temutugobeere omusajja akubye ku masasi ate kwe tutumalawo ne tukola road block awo ku ebbunga omuntu gutwasooka yasooka okugigwamu yali genosale n'atubuuza kyetukola ntumbuulira erigudde onaga muvunjijjeewo mangu muddeyo n'atuweereza enforcement okuva Cape omusajja bamusanga mu kayumba ke nga agudde bwati atunudde n'emmundu
nga balowooza nti agudde kavu kumbe yesedda kasayalaba nti tumubuuza ate tutegedde kyakoze abamu batya abalala tebatya naye yaddayo n'afiira ate ku mulimu wali ku police post wenyini. Okay, webale nnyo njagala ekyemundu si kyangu kiki kasamubeeramu abazirina mu mikono emikyamu tolina bw'ozifuga. Okay, RDC njagala kujjawo otuula mu nkiiko z'ebyokwerinda yarabidde ku kikongo siraje ensonga y'ekongo togikonyeko zonna nazigatsewa Kongo. Solution esooka eriwo erina kuba yakuteesa kubanga abantu bali ani ateesa nani no gundi Sesekedi akiriza teesena n'aba M23 kubanga balina ensonga zaabwe okusinziira ku first son era agamba abantu baabwe pulezidenti agamba bakuwe kati bwe tunaabanga tulina n'abatakkiriziganya mu kasolya akamu lindako first son wa Uganda agamba nti bantu ba temuteekwa kubakuba. Why? Because batuutsi kati wabeera abatuufu nekitegeeza nti sebakola nsobi obulombaganyi bwe bakola ku Kongo bulungi reason lwaki bateeka okuteesa. Then commander in chief wa Uganda Museveni yagamba bakube. So in other words waliwo conflict wakati wa Mutabani ekikyayogerwa mu myuka wa Ssaabaduumizi Elweru Lieutenant General tikyayogerwa President Museveni naye baterweyo naye yagamba singa batukkiriza okubakuba tubakubira mu lunaku lumu so tekitegeeza nti agamba tubakube agamba singa batukkiriza ndoza yali ayogera ku maanyi galowooza galina naye Siraje raises a very important issue agamba nti former CDF former land forces rather yes Muhoozi Kainerugaba actually is presidential advisor special operations yes tewali mulimu mu Uganda ogusinga ogwo special operations yes yagamba nti ayekera ba M23 balina ground kwe balwanira batuule ku meeza. Then commander in chief wa Uganda alowooza nti tetulina evidence tandi otandina kyogera. Okay, I think that is why I read nti bagoberere o babagobe mu Kongo. Is that the correct? O bagobe bobanga tebagenda kubigoberera they are going to chase them out of Kongo. Naye the other reason yogerera ku muzindalo ogwo ekikyayogerwa omudumizi w'okuntiko wa Kongo bw'abaddala nga wa kuntiko gwate bw'oba tosobola kufuga gwanga lyo nga mulimu amagye amalala naye ebyo biraate twonoona mulira naye Tshisekedi yeyaga nti either abayekera ba M23 badde mu position zaabwe ze baalimu edda oba badde gye baava. nzijawuwo muzindalo gugwo tulina tugambe nti akolera special operations mu Uganda UPDF general special operations ndoza ziba military kyokka kuba ne Major General Kakoza Mutale yakirimu fact bamuyita mu parliament what are operations chezo anti ngenda nga mwami Rwomushana bwabadde akyogera Mutale era ndoza akyali presidential special assistant special operations kati batuuka mu parliament nga balaba obuyinza bwa Mutale bugize eki bugazi nnyo n'engeri gye yajja mu parliament almost yagiwamba obukuumi bwe yajja nabo abaka ne bamugamba sebo obuyinza bwo bukomawo n'agamba obuyinza obwange omudumizi wamujja w'okuntiko banga nti genda okwatono oba genda okole kino ne bw'abaani naye bukomaawo bwe mmala obukola n'ezirayo n'empoza olutabaalo sebo Rwomushana wuno mulesi nga obugize eki nga ate ninda operation endala ono yali akolera unit mu State House operations okay but ono is a senior presidential advisor. Yes, that's the most important. Now kakati wali senior presidential advisor briefings mu department eyo is zijja kuguli okwa advising so in other words reporting ya Uganda yonna yandabadde ejja wa Muhoozi n'alyokawa advice. Okay, kati nzija wo RDC bwenga atula mu meetings ebyokwerinda n'ekirala omwami ono General Muhoozi
kyatte ebigambo ebyo byayogera tebireetawo enkuubagana bagiyita batya diplomatic relations between Uganda ne Congo. Jukira nti we are partners with Congo. We are nokusuubulagana. We are sisters, yes. Kati ebigambo ebyo byayogera anyway ojja kukituukako naye tutandike ku ky'emmundu ezissa abantu bwe ngaali mu bya security ne meetings emutuulamu tulina buyeekera mu ggwanga tulina basiiwufu ba mpisa mu magye tulina bazigu ba mmundu. New Vision wa leero mumulina batugamba nti abaserikale ba police benyigidde mu highway robberies. Ugoyina amawulire ago ngalabyeko awo kibaddewo yes. So Ahmed tubulire gwenga RDC atula mu meetings za security tulina buyekera mu ggwanga tulina babbi tulina kiki bani ababbe bani abakola obulumbaganyi ku bitongole ebyokwerinda mu ggwanga. Nabasigenda nnyo mu byama byakwerinda omwaka w'omuduumizi wa poliisi yategeeza dde eggwanga nti waliwo obuyeekera naddala mu kitundu kino ekya Central Region oba Buganda oba engeri y'obuyeekera yes. Ababadde balumba ebitebe bya poliisi era ewaffe Sembabule balumba erutunku ne basala n'ente ya musajja mukulu ne bagigabana ennyama ene busiika byonna mbadde mubigoberera eziroogwe tewali kubuusabuusa nti waliwo obuyeekera era omuduumizi oba omukulu w'abayeekera abo yakwatibwa n'abamu ku banne awere ennemba na misango mu kkooti y'amagye naye teyali yekka nga bola nti Jamiru mukulu yakwatibwa naye era ADF bakyaliyo abayeekera bano betwogerako ba ADF oba kano kabinja kalala okusinziira ku muduumizi wa poliisi babayita coalition for what? Coalition for change, something like that. Coalition for change talina we yalagira nti balina akakwate ku ADF naye ebyo birala tetuyinza kigenda wala kusinga ekiriwo nti kituufu waliwo engeri y'obuyeekera wano mu Central Region okusinga babadde balumba ebitebe bya poliisi mu districts ez'enjawulo mu districts nga Kyankwanzi, Kibuga, Sembabule, Luweero kakati ate bagezezaako n'okukrossinga okugenda mu Eastern bw'olaba ekyabadde Mbaali Bungoko. So ekyo tewali kubuusabuusa Bungoko Jinja bantu ki okay ne Karamoja obubbi bw'ente bungi buba ngamba balumbye ne so tewali kubuusabuusa nti weekiri era nga engeri gye bakikolamu ogirabanga era aba NRA ne UFM nga batandika mu 81 nze kyensobola okugaa nti obuyeekera ndowooza buyina okugira ki ne bweba obuyeekera buba buyina kuba bwolowooza nti ojja kgenda mu nsiko olumbe police posts nga Museveni ne Kayiira bwe baakolanga ku mulembe guli n'okikoppa bukolokolo nga bwe kyali nze ndowooza oba ogudde kuba njagala nkuwa ekyokulabirako mwami Museveni abayeekera 36 ne mundu 27 abaalumba Kabamba nga 6 February 1981 mu kitundu ekyo police station yali Kalungu otegeerawo omanyi bulungi geography wa Uganda kakati baali bakateekawo bu police posts Sembabule ne Butenge Bukomansimbi nga byesudde mayiro nga 35 okuvaawa Kabamba ate ne Kabamba mpozi nga barracks ate eri maaso mubende so Museveni emotoka ne bwe yakuba akabundu Bukalasa n'atambuza ebigere nadde Masaka n'afunayo Pijot yali Dr. Rugendo kubanga
ebyokwerinda byali byannengerenge ng'osobola okwegazaanya nga bw'ogira ki, which is not the case now. Kubanga kakati mu buli gombolola at least mulimu police station. Zino zibagenda baggalawo zibadde police posts za kumiruka. Naye mu buli gombolola mulimu ki? Police station. So sirowooza nti bw'olowooza nti eyo ye style, then ku luli tetwalina beerodiyo, tetwalina ba reserve. Kubanga nga bw'omanyi baganda baffe bwe baali bakuba Amini baava emutukula okutuuka Karuma nga wano tebakoze recruitment kubanga Rongo tribes okiraba kakati olugenda okuggwa nga wano tewaliiwo bajaasi bali awo ne batuuka okubawandiika mu kinaana mu general recruitment eyali mu ggwanga lyonna wano ba under recruitingawo ate ne baddira abafisse mu northern Uganda ne north eastern ne bajja ne baba recruiting round. So government forces ku ground mu Buganda nga teyina yadde reserve tewali gye wandiise militia okujja kaba n'abavubuka baabwe abatamambu nkutegeere. For you are saying obuyeekera weebuli naye zino nze ensonga ku lwaki tebugenda kujjawo gavumenti kyagamba yes. Okay. Kubanga bobanga ogandi inaba zagamba nti government eri sick on the ground systems zayo tebagisobola government tewali government wansi ku ground twate tulonda abantu ba bulijjo twate tulonda ba mayumba 10 naye tulonda ba cancer Ahmed okiraba bonango bote ya aba imposing mwami Katerega tebayina network n'abantu mwami Katerega obukulu omukulembeze w'eggwanga bwateeka ku buyeekera n'abantu abaagala okumwamulako gavumenti engeri gyakuttemu ensonga eno ey'emmundu nze ndowooza kati yandibadde yavuddeyo dda bwe buba nga ddala buyeekera Museveni gwe nsuubira bwe yandibadde akola yandibadde tali mu comfort zone yandibadde tali na mu Vietnam at the moment. Sirowooza nteera buyina threat etuuka ku level gy'oga nti egaano by the president ndowooza tannabwogerako nabwe nasembyeyo okuwulira yabadde minisita w'ensonga ez'omunda yagye nti bajja kumala gakwata bantu bagenda kubanga ebimu ku abazigu bye bakola zi gavumenti kubaako kyakolanga wano kusimba tuba tufuluma ffenna batugire ki batuyoole wajjewo obunkenke ekyo muyeekera akyagala nnyo otafiira yabage nti musanze tulaba tetugenda kumala gagwa ku bantu pouncinga ku bantu nga tugira ki nga tukwata ndoza kikyali ku level eyo naye nze gwenkooti nze abadde mu myuka waki wa munduze n'omwogezi wa polisi yennyini mwami Enanga ate nga era ffenna tukimanyi nti embeera eyo eri naye nze kyeŋŋamba embeera agree with you kasitoli akyogerako wa polisi kibeera official actually kirimu official nga kyogeddwa wa polisi okusinga abana ba defense. Ekirala ekyokubiri mbadde ngamba nti gavumenti eri yali thin ku ground ate nga teyagalibwa simanyi levo gy'oyinza kuteeka ku bukyayi eno eyagalibwa nnyo mu Buganda nga tebuli tribal kyokka nti Abaganda for example baali batigomya Abanyarwanda ate nga Abanyarwanda bangi nnyo mu Katerega at the moment mu Buganda oyinza okugamba nti obukyayi bwa gavumenti ya President Museveni mu Buganda buli waggulu nnyo mu kiseera kye twogerako ate buli ekyo si kituufu ne bw'otwala lwaki ogamba nti si kituufu anti mbadde nkubuulira ne bw'otwala ebyava mu kulonda kuno kutumaze juice okujjako urban centers nga guleeta Kampala guleeta Wakiso guleeta Mpigi ne Luweero Abani Masaka ate guleeta Luweero guleeta Luweero ate bw'olaba obulu president bwe yafuna mu lukoola awo wonna okuvira ddala Erakaayi Eryantonde Essembabule Emubende Ekyankwanzi Kiboga Nakaseke Nakasongola bungi ate ne wano era waaliwo engabana ku mulundi guli twate tulonda president naye teri mbaka wa parliament n'omu wa UPC yayitamu ne Mugwisa yayitamu kubanga bamubbira Mugwisa ali mukwano gwange yanga nti akalulu bwe kagobo yamala okuba akalulu ke bwati emiti yana bwekka navuga emmotoka najja mu maka g'obote ku impale kololo
Obote yamusanga mu lujja maaso kubalazi Obote n'asituka n'amukwata mu ngalo n'amugamba nkuleseewo I have returned you nkuleseewo mu ministry y'ebyobulimi. Titokero yali yagimuwa mu military commission ya Paul Muwanga. Titokero yajja ewa Muwanga n'alaba lisiti nga Mugwisa taliko naga Muwanga. Omusajja gwe twatoba naye mu lutalo lw'abakombozi gwe Mutawa ono Mugwisa muwadde obwakagiri kaki Mugwisa n'afuna obwa minisita bwa agriculture. Kakati akalulu bwe kaggwa nga 10 December Mugwisa n'ajja ewa mukama we n'amugamba nti nkuliteininze nga n'obululu tebunnabalwa bukyakubwa nti nkuliteininze mu kimwa ekitegeeza akalulu kaali kabbiddwa nga n'okkubwa tekannagira ki tekannakuba Mugwisa yekka embaka wa UPC yayitamu Buganda. Okay, kasooka enveeko mu bulango ogyomalirize ne DRS kon kasooka enveeko mu bulango mbakulisiza nnyo mu bulango baffe obwo nga butuusa ku dakiika 4 ezakayita ku ssaawa 5 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios nina Siraja Rwomani na Ahmad Katerega DC nembeera ne Charles Rwomushana. Ahmad Katerega mbadde njagala kumaliza naawe nga tutagenda maaso ku nsonga ya y'emmundu ezituliraanye yogera ku DRC then ngenda ku DRC nenga mpunzika ku kiri kyetubaddeko kati bw'otwalanga Gureta Masaka Nupu yawangula mu Masaka City ne Masaka District ne mu Kalungu Nchotera era bali mu power beba meya wange Florence na Mayanja ba division mayor ba fe ba MP omanyi obugombe leader of opposition right honorable Mathias Mpuga bwagira mu Masaka n'amaanyi gonna gaba nago mu Masaka bwaba atambula gwabeerayo tubulire tojulirira prime minister Robin Nabanja abi Masaka tebajulira Nabanja nga bayina Mpuga konvoyi naye era taito ye twalina ye tubadde ne ba leader of opposition engamba olaba abanyi nyinza gagerageranya ku prime minister Semogero wakuba yeli opposition RDC okimanyi bulungi you've covered parliament okumala ebbanga nti title ya leader of opposition yes abeeranga prime minister wakifaananyi kya muntu wa bulijjo era si kikontestinga nti Masaka Mpuga yesimbawo n'awangula akalulu ka Mpuga tekabbibwa era Mpuga atambulira mu Bugombe ate ebintu byalagira bikola tulonkinga parish development model nga ab'ebyofuzi babyogera bino yajja n'aba warninga abantu tebaddayo kuddamu era kati program bagiwagira buki bulungi ya warninga nga warnings authority waliwo n'omukulu mu parliament naga nzize wano for a purpose saagala ateeka byabufuzi mu parish development model twagala kujja abantu baffe muki mu bwavu najja n'alonkinga kati tuli mu kukola ekisaawe Masaka Recreation Ground government yatuwadde obuwumbi 16 naffe tugenda kuba n'ennambolo waffe era yeyajja n'akironkinga mugenda kuteekako stands abantu batuula buli kimu St Henry's College ekitovu yali ejaguza emyaka 10 Mpuga yakiikira speaker oba yaleeta obukadde 8 oba 10 okiraba era emikolo egyo speaker so bannamasaka basanyufu abo bolowooza nti osobola okutwala balonda abanupu baabwe balayira bawangula bakola kati ojjako gavumenti osatulule gavumenti yanu nalaba mwali Munyerere nga awakanya wano nga Amini awambi onansonyiwa n'ekyo ekijjaye ensonga yange obulungi nagamba nange Amini bwe yawambye Uganda n'abamu babadde bakyasanyuka nga baga nti kasita asatuludde cabinet na parliament naye ne district councils ne municipal councils azigize eki azisatuludde ekitegeeza nabana aba UPC eyali teyagala obota abaali ba celebrations ate naba Amini n'abajjako obuki obuyinza bwabwe abanupu tebayinza kwagala obajjako obuyinza mu Buganda bwe bawangula mu local governments ne mu parliament ekisembayo so what will they do tebasobola kuwagira bintu ebyo era tukwatagana bulungi RDC kugamba ku security committee sijja kwogera betutesezaamu ali positive nyinyi lulingambye Mpuga ate ye Namayanja alina more positive sandi kyogedde
So in other words mu bitundu ebimu aba NUP bakolagana ne government wabala bakolagana olw'enkulaakulanya y'abantu baabwe kuba nabo bali part of government bakansala so mu bumpimpi kyotugamba RDC kyotugamba nti NUP teyinza kuwagira buyeekera bwagala kujjako President Museveni sirowooza nti NUP yandiwagidde obuyeekero bwagala okujjako naye kirimu ekya Semogere kyetwagambye Semogere mwina bayemupi baabwe mu makomera olw'obutuju nkyembadde nzijjako bagamba mukwata abantu baabwe yes mubakwata naye ate the other front mulaga nti kuleija agamba byonna birabamu aba opposition mukulu Rwomushana kyembadde ngezaako gamba nti Semogere nga leader opposition teyawagiranga buyeekera naye tulabye nga basaamu kuteesa yafe Sabiti Abbe Kafumbe Mukasa Yoweri Kyesimira Ivaristo Nyanzi mwenje nno teyali mu parliament yali adduse ngali mwekezayo ne bano benjogerako baali bempi bo baali bawagira obucyo bwiki so siyinza ku ruling out ba individual mu NUP oba ekibiina ekirala kyonna okubibeeramu naye NUP ng'ekibiina sibasuubira kubibeeramu kubanga nsuubira n'ebye balina kati baali tebabisuubira baatuuka they are comfortable bakyatuuse sofa kuba bandyagadde power naye we bali si wabi kakati kyenjagala basanyufu nekye balina sofa nga bwe balinda ebiddala era bamaze kulaba nti waliwo wanupa kyenjagala okusembyayo nti tulabye n'entalo wano mu Buganda tuzirabye ze tufunyeemu ze tutafunyeemu so sisuubira muntu yenna ow'obuvunaanyizibwa okubanga asobola okuwagira olutalo lwonna fe Masaka yakaddawo kati abatanzania baalika basetinze Masaka bajerese ku ttaka musanvu mwenda n'embalala y'abado yakaddawo Nyerere atikinga Amini lesson yoba nti Amini yalina ekizimbe Masaka n'embalala sirowooza nti n'Arua bye baakuba Amini mwalimu ekiki sirowooza nti waliwo eyandyagadde olaba naffe ab'omu Northern Uganda bwe bakubye Museveni n'abalema ne balokoka bwe balokose ne basinga ne bafuukira ddala Pawulo eyali Sawulo abasiraamu balina Umaru bwe yasiramuka ate Imani Kali gye yajja nayo nga temanyi bali ba Abubakari abaatandika n'ennabbi North ogiraba ffe mu Buganda ndowooza naffe tetusobola kukkiriza kitundu kyaffe kutabanguka ne bwe tuba tulina obuzibu ne gavumenti eriwo tulina engeri gye tusobola okukirondoola nga tuyita mu kalulu oba mu makubo amalala tusobola okuyita mu bannaddiini bano baki Bishop Kazimba Mulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu Bishop Luwalira tulina amakubo amalala tuyinza okuyita ewa Ssaabataka ewa Ssaabasajja Kabaka tulina amakubo ge tusobola okuyitamu okwesootinga ne gavumenti okusinga okuddayo okukkiriza Buganda okubeera eddwanyiro kubanga abatatwagala bangi aba basobola okukozesa omukisa ogwo n'akatono ke tubadde tuzizaawo okukazaayo kati nga ngenze ku Congo nze nsuubira nti abayekera be mu 23 balina ensonga entuufu ezibalwanya era simpya Abannayuganda bo tebaziina era simpya abayekera ba Congo balina ensonga entuufu ezibalwanya nga bakuba tishiketi naye abalwanyisa Museveni bo tebalina nsonga ne bweyagala bikolako comparison eyo sigigaana kubanga nkugambye nti wano twalonda Jews ne balonda NUP mu Buganda era be balonda balamula North Kivu ne South Kivu tewaali kulonda mu kulonda okwasembayo ekkongo bafugwa ba military governance Shekedi bagiraki balonda ndowooza bwekuba kwanukula muganda wange mwanukudde nga kyenjagala okugamba ensonga ezo luli baali batudde ne bategeeragana ne gavumenti ya Kabila fe twabayamba ku kituukako ekyo bwe kibanga gavumenti ya Kabila teyassa kitiibwa mu bye bakkaanyako obanga saidi zombi tezassa kitiibwa mu byakkaanyizibwako byetaaga baddemu era batuule babe nga bakimaliriza ekirala ne bw'oba oyagala otya mu mawulire tukiyita ndoza proximity proximity president yabadde Vietnam n'agamba nti abasiraamu balamaga e Makka abakatuliki ne balamaga e Rome ti abalwanyi bo balamaga Vietnam ndoze yadde lesson eri Abamerika kuba Vietnam bakuba Abamerika
nibabaleka mu kiro kyeyabadagamba nibabaleka mu kkubiro kati ye ng'omulwanyi yageze kulamega Vietnam. Okay. Emandwa ya Vietnam temanyi lulimi lwa wano. Naye kyembadde ngezaako kiri ekya proximity kyeŋŋamba nti yes otoli Vietnam twaluwuliranga naffe nga twalulaba mu firimu. I am even told n'erinnya Natasha Jeriva. Natasha? It was the military code eyakuba France. And Museveni's daughter is? Anti yes. Ne Saigoni ekimu ku bifondooze bugolo byeno beruzira kye baali batulugunyizaamu abantu ku Botetu. Saigoni kibuga eri e Vietnam. Naye kyembadde nga nti ebyo Vietnam biyinza okuba nga byali wala ku proximity gye ŋŋamba tosobola kutereeza South Kivu, North Kivu, Bunia, Beni ekitundu ekyo kyonna nga legitimate interests za Uganda, Rwanda, Burundi tozitunuddemu. Toyinza kulowooza nti osobola okutereeza Lubumbashi naki nga interests za Angola. So bino ebya amagye ngaaga bino byogera ng'omuntu so singa owa gavumenti. Bino ebyamagye ga Kenya ogenda zinjirabanga tourism bwe tubanga ffe tetukiriimu ffe ab'amawanga ag'omulyango. Naye mwetuli tebagenda nga Kenya bagenda nga East African. Yes, nkimanyi anti waliwo school of thought bbiri. Waliwo gamba ntwaleyo neutral force okuva mu East Africa community. Kati neutral force mu East Africa community eba Kenya yokka kuba Somalia ndoza tennayingira. Abasigadde bonna bamemba mu East Africa tulina interest balina border ne Congo. Naye nze ndowooza ate abo be bannannyini mufu abasaanidde okukwata ki okukwata awawunya. Naye nsubira nga tuyita mu kuteeseganya n'okukkaanya ensonga z'e Congo zijja kugonjoola. Okay, Charles Ngojja, RDC atubuulidde good information nti first of all tulina obuyeekera obuli mu ggwanga kyekireese emmundu zino n'obulumbaganyi buno obulabika mu security facilities ezo. Then n'atugamba nti newankubadde nga aba security omuli afande Kulaije ne Enanga bagamba nti aba opposition bayinza okuba n'akakwate ku bulumbaganyi buno, naye ate ayongedde n'atulaga nti aba NUP bali comfortable era tebayinza kuwagira bintu bifaananako bwe bityo. Nga tutunuulira ensonga y'emmundu njagala oluŋŋamye ku nsonga ezo, bantu ki abali emabega w'obuyeekera buno era banoonya nti of course kwagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga then n'obulumbaganyi buno buzzeewo nakukozesa embi ey'emmundu mu ggwanga. Ekisooka God is great and God is merciful. Ekisooka omwoyo omubi guli ku nsi, the bad spirit eri ku nsi, and Jesus Christ agamba mukyuse oba mufe. Repent or perish. So bwe kiri. Yes. Kyobalaba Katerega bakugamba nviira kyandabadde kirungi omuviire. I was expecting kibazo because olunula mugambako bw'osinkana omuntu ku luguudo ye n'agamba wa security n'agamba vaawo, get out. Gwe sooka oveeyo ayitewo then oyingire mu argument. But Charles, fine, baakube emmundu I accept, naye the impunity okiŋŋambye otya? You can have arguments. You have arguments. The impunity gy'okozesa. Anti mwine ebigambo wano twakoowa. Survive first. Yes, let me survive. Siganye nja kusurvivinga. Naye naawe tokozesa bibuyinza bwo kubanga olina emmundu. Now I'm saying arguments zonna z'oleeta are legitimate. Okay. Byonna byeyogera. Yeah, but we shouldn't condone bantu bano. Who has told is condoning? Ali engeri submission erabikanga egamba nti because bano balwana tubaleke. No, that's what you are insinuating. Kakati ugendera ku byenjogera. Okay. Not be insinuating. Okay. Oli bwakugamba nviira ng'omulaba ina jambia ng'omulaba ina efumu kati gwe muviire anonye excuse endala naye yekole ki ekyo kiwone yeveewo. The other day
You see, the other day, mbadenge na msauna, I was going somewhere in sauna, na ingo lugudo rufuna nga, side no ajudeo boda ziri mu lugudo. Roleze, nezitambulira mpola ate ne yingira side eno. Kakati nange side jendi. Ato wa boda nga parkinze mu maso. Na olukanto wa boda ndi mu maso sobola kunvira. Naye nga sobola kuvaawo lole etambule. Kati ne wabeerawo jamu. Naye nga jamu ayanda badatu tansa yandi muma because lole yayimira olwokutya bali ba boda stage. Yes. Kati msajja ne mugamba sigamugenda mali sembera ko mabega katono mfuno gapo mpitewo nagawo oyitawo okama yanga agamba moloka nja kukikyusa nga boda eringa musota ne mwawo kira soboka nga oyitawo okira kati kyanakola n'ensirika n'ensirika nindaza kati nitubeerawo mujjamu okutuuka abantu we bamugamba daga nawe musajja wagwe sembeza boda mabega onakole kyayite muloka zitambule kati olw'ensonyi z'abali abamugamba koze yali anoonyanze atandike ebigambo mwe twabakowa mudeewa mwe n'ensirika ngamba manyi naye oyo si original nze the original you and bana jayo ke for era nga moloka nungi nali badde mutomera oba ne mbawo ne tukwatagana that's the original me naye olw'okuba nti nyagala mirembe n'ensirika kati lwaki abala tebagala mirembe ngamba kyenkugamba kwe kati gwayagala emirembe obeewo bwona amusanga nga ayina emundu nagamba vaawo omanyi Charles kyesaagala omanyi oyina following yamanyi oyina following yamanyi abantu bakuwuliriza n'abasirikale bakuwuliriza buli bakuwuliriza ng'ogamba yes Charles ali mabega waffe agamba batuviire they will continue doing these things tebalina kuba na impunity eyo kati nze mukwano gwange omuwagizi wange Diki Nvula yina obwana bw'abalongo ayagala nabe fourth birthday ono omusirikale bwanajja n'agamba vaawo kati bw'obanga oyina gap ng'osobola kumuviira mukole ki muviire naye bwe toyagala lekayo olabe ekinava mu AK47 gwe bwe toyagala kola ki lekayo kati ekyo nkimaze ekyokubiri mbadde nkusaba ku lwa bulungi bwa debate eno one tusooke tuwa operation information because bawulidde ntwabaddewo olukiiko lw'abapresident Rwanda mu Angola kakati wabe byenzijeemu byendowooza nti ensonga nkulu mu communique gye bakoze yes nkwadde kope yayo the main objective number 4 wabeerewo emmundu zisirike kikigendererwa ekikulu ekibadde mu lukiiko olwo ekyokubiri abayeekera be bayita ba M23 baveeyo bave mu bitundu bye baawamba wabwe mbituni anti nga ekigendererwa ekyokusatu ebyateesebwa Nairobi bikwatagane coordination bikwatagane n'ebyo bateesa e Rwanda nawe namba y'omusanvu egamba naye balinamu okutya uliuko concern okutya okweraliikirira okutyera kuba kweraliikirira ngamba if you say when I say I'm concerned kitegeeza ati nina okutya okutya oba obweraliikirivu nakyo kisobola okutegeeza ena concerned kiri both kiri positive negative n'okuba nti anti mu lugaayo nnyo okay bagamba nti insecurity obuli mu DRC bweyongera ekyokubiri abayeekera bafunye mundu beyongera okufuna emundu nalabye ennyonyi yaabwe mu bifaananyi abayeekera yes the drone of the drone of theirs who is funding them abayeekera okuba n'emundu eyo drone eyo beyongera okufuna emundu nungi nnyo ekyokusatu ne boogera ku bebayita negative forces eziri mu Congo now namba y'omunaana bino bye basazeewo ku lwokutaano 25 guno which was yesterday saa 12 emundu ziyimirire ekyokubiri 27 amagi g'abayeekera gatano okuva mu bifo okutandika n'enkya ekiddako wabeerewo
buffer zone wakati wabayekera n'amagye amalala monuka yingirewo wabeero nge buffer yes ekirala 25 which was yesterday amawanga gonna agawagira abayekera awo gakomye okubawagira ekirala then enaku nkaaga wezinagwawo 2 months Rwanda ne Congo bitandika okuteesa bitule biteese nayo nsonga nkulu nnyo in other words Rwanda eyina okuyimiriza Rwanda ne Uganda zina okuyimiriza okuwagira obuyekero obuli mu Congo. Uganda tewagira buyekero buli Congo. Please, this is my now good for information. Kakati nze nkugambi kino kyange. Yange ne nkuga Uganda tewagira. Kino kyange. Muleka kole submission ye it's okay, it's a conversation. Aba kali tukampati bona abawagira obuyekero obuli e Congo kasabe beulidde. Bayimiriza okuwagira obuyekero obwo by yesterday. Ekyo kimuwa comfort. I thought ndaba kamwenyi RDC oli musanyufu bwayogera bwatyo kala agende bwatyo chanda bado yesterday ekyokuyimiriza kakati already baganye abayekera baganye tebajja kuvaawo nate beyongera yakwate ekibuga Goma kati eno badde information mu byabadde mu communique oba mu nteesaganya ekyafulumye bakulembeze ekyaba abeetabye mu gundi ojja kugifunayo walimu wa Burundi ng'akiikira Africa I think walimu we Congo walimu wa Angola kyobala bagiise mini summit then oyinayo facilitator yao nankani mpuliyambo yawe mpozi does it bind kubano abatabaddeyo anti yes it's the mini summit naye resolution yawe does it bind the other players mu region and there is also the Angola there is also the Kenya process chora zona bazagase the Rwanda process in area Angola and then there is the Kenyan process nga president Uhuru Kenyatta chali president ba president ba East Africa nabona baliyo ne babako bayisa nabo na wakati ngasina I will come to this matkansoke nkuwe kyokulumbagano okuliwo buno obuyekera obuli mu Uganda kati because kati kiri official ntuyekera nze njagala kutunulira NRA ye kati eryetya NRA M7 eryetya bali balumba ye ne eryetya why gama UPDF ye eryetya how prepared that's NRA kati wantegedde nkutegedde naye Kurum 7 is the general of the original NRA kati ye eryetya what is its disposition technically ikigambo kyebakozesa the disposition bwotunulira amagye gaayo bwotunulira ebyokwerinda byayo ye eryetya in other words the nature of defense kati bali they are on strategic offensive bebalumba with a mission of balumba kati bwebanga bakulumba gwolumba oba oyingidde mu defense kati eje bayita strategic defense ekisooka nti security installations ze baali basudde eri n'eri zirina emirimu gyazo bazijjayo so bwe kiri that's one ne bayingira mu defense kakati nakyonywerako jjo kati kankiddemu waliwo gye bayita strategic defense in depth oyingidde mu defense bw'otuuka ku police stations ezimu oba barracks ezimu ojja kubalaba nga basimye andaki basimye eminnya abalala nga bateddewo ne the sacks of sand bangamye ne ku CPS kati weziri ebaziteeka okuvira ddala ku bulumbaganyi buli obwakoleyo nga bwogamba strategic defense senga M23 bagikuba nebanga
enakuddukira mu Uganda oba abajasi Naluli bamaje I mean aba DRC nga balina kuddukira mu Uganda already katulina overpopulation y'aba refugees twetegese tutya no Gasimbagane ne Ebola yawo Gasimbagane because twade twade ku WhatsApp kati nkyali ku engeri ejeri ya Museveni ejeri yeisa security ninga kati yingide strategic defense si terumba yes inensonga zayo ku lwaki terumba maybe chola aradisa akugambye deputy aradisa akugambye tebajja kumalaga kwata walobyekola but chola wakati is strategic defense now kati mu strategic defense walobye yuno okukumba omulabe byalina okukulumba eri gyoli ekisooka is the communication lines nti kuva ku Chira Road police station okutuuka ku CPS mwinawo communication oba mukozesa barwana oba mukozesa masimu oba mukozesa radio call whatever kye mukozesa those communication lines by the way bana abawambye Emmundu batutene radio call yes kati kyengamba naye waliwo watatutte kati ebyo yino okubikuuma you must secure them ale n'omulaba abirumba ekyo bala wakati Russia gyeri erumba Ukraine kati byekuba kati byamasanyalazi to disable your communication yeah kakati now bobanga oli mu defense walobyo yuno okukuuma one of them is the communication lines wakati wa unit C n'ebirala eyokubiri is the supply lines nti bwoba oleeta emmere gy'ogireeta kuliisa abaserikale abali Chira Road abali wa enkambi z'amagye wona bwe ziri olina okubaawo n'amakubo g'okuuma mulaba aleme okugakuba osobola okutwala supplies Emmundu Masasi n'ebirala then lastly is the security of command kyobola abakati olina bumuluka obukuuma muluka ezikuuma bakamanda ndozo bobo walaba engeri gye babakuuma kati olina okukuuma bakamanda bo because n'oli ajja kukola ki ajja kubalumba akati alafo bobo ogenda kufuna ne escalation nti obuyekera bugenda kweyongera kati otunulira bino nga birumbibwa nga commanders babalumba communication systems nga bazirumba kati jukera communication systems ezimu are communications of the economy ezenguudo n'ebirala ebituliisa so ekyo mbale njagala okitunule munnyo kakati eze ndi ku byaffe ebya civilian enguudo ezinaatuwa emmere ogenda kuzikuuma enguudo anankane lines ezitwa amasanyalaze ogenda kuzikuuma telecommunication systems zaffe ogenda kuzikuuma wamu n'ebirala because ebya civilian naye at the same time bikola ku economy ne military now endala ye intensification of action bano tebabajjaako Emmundu ate bagende bazitereke tebababbako Emmundu kuzitereka wabula bagenda kweyongera kulumba ya kakati so bobanga bidika ina abalongo kato yuno okutunulira engeri boba nabeyongera style ki kinakukosa kitya kato ngamba ntabajja kunkuuma ate nga bakubira ku gate y'essomero bakubirawo nawo kyenga abana bakubira ku gate y'essomero ng'ogenza okukima omwana naga nviira nga kati nze nkuvire nange nze nasosa wano nakuwa ekyasa kati gwosuubira nti ajja kukumba gwe nga muli mu bulumbaganyi tasobola jukira waliwo militias nyingi walimu bikira ebyo now then so kati tulina okutunulira kijja ku escalatinga kitya bwe kina escalatinga tujja kukyogerako now current texture iyo bweyekera buno obulaba si bwa region kozola mu eastern Uganda nayo gyekiri mu Buganda nayo gyekiri ekyo liwe nkirekerawo now ekya Congo nga tonagenda ku Congo kansoke nzijewo obulango buno mbakulisiza nnyo obulango baffe obwo butuusize ku dakiika zino 23 zezibaleko essaawa 6 tumaliza programu yaffe Charles obadde ogenda ku Congo obuyekero obuli e Congo erinnya lyabwo sirinya lya buyekera nga bwogamba nti NRA erinnya lyabwe linnya lya ndagaano it's the name of an agreement nga bwogamba the Arusha Accord eyaliwo wakati wa RPA NRA
NRA ya Kagame ne Habyarimana nga bwogamba nti NRA Nigeria lutwa UNRA endagaano gye bakolera Nairobi so kati neri nayo ndagaano endagaano ya 23 March the March 23rd so linya so kati the most important point is Africa bana abakulembeze abakuba enduulu wano rege tebamanyi ku tubadde tuyina omuze ogw'okutagoberera ndagaano ese bukirisa radi nti wali bakkaanya olw'emirembe ne bakola endagaano olwaki olw'emirembe kati endagaano eyo yamenyebwa now so kyembadengezako okukulaga nti wano tukola endagaano ez'okuleeta emirembe ate ne tuzimenya so Museveni yamenya endagaano ne Lutwa naye n'atakwatwako bombi bagimenya I think no ate Lutwa ndoza yasinga because Museveni wachogamba nti Lutwa ekimukubye bakkaanya semerezo muzina ekimukubye bakkaanya ko ndoza era kyekiri kati ne Congo kwali kusiriikiriza mu kulwana Museveni n'agenda naye maaso Lutwa yali talina control ku majeegi abaali abajasi b'amiini nga baduumirwa ttoko bagenda mu maaso n'okulwana kyogamba Museveni yali ku defensive ne bamala ne balumba ekaabasanda ne basanjaga abantu ne balumba n'emityana ne basanjaga abantu Museveni n'agamba tetusobola kuleka abantu kuttibwa nga tulaba tuwaliriziddwa okucrossinga Katonga tukwate Kampala tununule eggwanga nakati ekyo propaganda gye bawulira propaganda sebo nali muntu mukulu ate naliwo nnyo ate nali kumpi n'eggwanga omukulu tawulira propaganda yes si byambu wabiraba nabiraba okay kakati nze kyemmanyi ate nkyogere nga kyemmanyi andige mazima nti omukulu Museveni yamenya endagaano ya Nairobi yagimenya oba ogamba waliwo abalala abamenya ebyo bibyo nze kyange kyenjogera nze njogedde Museveni njogedde Museveni yamenya endagaano ate kati oyagala ngende ewa Lutwa omugenzi naye ng'endagaano eyo yali agikulira yali mukadde President Moi yali musajja mukadde now endagaano y'endagaano ya Arusha yes NRA ya Kagame yamenya endagaano ya Arusha nerumba Kigali kati endagaano nyingi bazimenya ezanda badde zireetawo emirembe Rwomushana okulumba Kigali bali tebamalize kutemula Habyarimana bamulango okufotooka n'akola endagaano kati nze sifudde excuse gy'owadde gwandibadde gwandikoze fine kati nze naliyo nze myamana nali sitya nti nze kyentunulira bali bamenya ki kakati ate n'endagaano ya Congo nayo bakoze eki bagimenye eyo issue emu issue ey'okubiri eri nti bano ba president abatuula bemuyita ba president abatuula are they legitimate balondebwa bantu is that true how then bana abalwana okay kati then babeera batya ba president nga anti kati si are they self imposed Gasimbagane yes this is Gasimbagane agreed simbozi za kumweso agreed oba kumalwa yes. we're supposed to look at issues one two objectively yes because tuyina facts muli wa mawulire bana abalwana ban Africa boyita negative forces boyita chi boyita bayekera biyo bayita bona they are Africans yes bano abatuula za Angola yes abatuula Nairobi decisions okuyisa zino zonna endagaano nabo bajja balumbe because nabo bayine mmundu bazugula mu bazungu bajja kulumba bwabanga balumba bebaddusa bebatta bakadde yes bakyala dale ate n'abaana oba Kenya egenda kulumba bonna abaana alum nabo bagenda kutta they are killing Africans
So who is legitimate? Bwogamba nti bano abali e Congo abayekera are negative forces, but these are Africans. Or they are terrorists, but these are Africans. Kakati bano ababayita ebyo are they legitimate? Bwe kyanda badde kibafuula legitimate nti bano abantu babalonze. But tebabalonda. Yes, tebabalonda. If you want tebabalonda, because Angola you stood at it even worse. Kenya it's the Kerenjin. It's an alliance of the Kerenjin and the Chikuyu mafias. Anti bateekawo embeera. Rwomushana kyayiseeko olukwakwayo tetulina budde bwakyo. Is what? As in rush, you rushed. Rushing. Anti tulina budde. Ekivaako ebyo byonna menna oba oli awo kalunsambulira bya bugagga by'e Congo bakyerupe bye balwanirira. Very good, Auntie. Oba oli awo abasigadde meya front. And I'm saying, and I'm just, I've become diplomatic. Me, I am just being diplomatic. Sagade kubera rough. Katenga buchirese. That abana Kenya kibatwara kunyaga Congo. Batwara yo mundu tukiru Congolese. Siru akobantu balumirwa aba Congo. Abala baina interests za. Yes. Ate interests. Bayingira mu Somalia. Siru akobantu bali balumirwa ba Somali. Islamic courts wa munebera. Bali bagenze kunyaga. Either they are agents of some group and they killed the Somalis. So where do you get legitimacy from? Legitimacy yevawa. Mukuru Museveni here? Where is his legitimacy? Museveni yalondebwa. Where? Yawamba Luweero. Yava Luweero n'awamba. By January I think ajja kuba ajaguza. Emyaka gye yawambirako Uganda. Mukuru Kagame yawamba Rwanda. So where is his legitimacy? Ono Tshisekedi ava mu Kabila senior bonaba va mu Rwanda bawamba Congo. They say it's the Congo. So what is their legitimacy? Tshisekedi ava mu South. Chengamba those legitimacy abo ejja bwe batandika okulondebwa. Gendo buze Fayulu gomaze okugamba gendo eno bano gye balwanira Fayulu yali agenda okuwangula yali base ya Fayulu tebagikiriza kulonda. Gomaze okukyogera wano. So how can you say Tshisekedi is legitimate in Congo? Ye akirizibwa okugenda n'aleeta amagye kuva wabweru gajje gataaba Congo. Mateeka g'ensi yonna Charles nandirowoozeza bw'owamba n'owangula bw'oba oli w'omumatu. Therefore the African also, the conscious African liberation fighter naye alina legitimacy kwanukula. Bw'oga nti wamukwata kifuba therefore kikikwata legitimacy. The African conscious liberation fighter alina right kwanukula. Akwanukudde atya? Alina right kwanukula. That's a different matter. Buuza katerega abasiraamu balina levels. Kikyawe kivumirire oba kyetamu tewali mukulwana. You don't have very good, very good. That's why you see. That's why you see I love Islam. That's why you see. As long as the bottom line Kurwana. That's why you see I love Islam. By them, I'm a Muslim. I know you was a Catholic. No, Catholicism just means universal. It's a Greek word for Catholica. It's universal. Ne Islam teri universal. Very good. So it's Catholic. The next time we tutandika show, njagala ogamenti ala wa man. To ekyokubiri, Islam means peace and total submission to the will of God. I don't want to sing you. So my submission to the will of God is total. Yes. Therefore, pillars. But the most important point is that Obusram Bukugamba, Chichawe, Chivumiride, Standard, then one fight. So Africans, Bano, because these are agents of one slavery. Abalumba. Banabatude Angola. Bajaja bawe. Bebatunda as slaves.
n'ababagula abatugula nga slaves be babawe mundu batutte ekyo kimu ekyokubiri they are agents of neocolonialism and imperialism kyobala banoonya minerals bazitunde bali ate bali abalwana baliwa they are protecting. No, these no, you see, I can't be negative. In your own room. And saying, "Gwe, atali legitimate." Yes. One told one abantu obeta deko chifuba. Where do you get legitimacy to call me negative? Under international law. Which law? Which law? Because of Ghana interests is yes, because Ghana interests on a master. That's why you see there was that agreement of 23rd. Because we also have legitimate enunciafe. Therefore, these agents about today Angola bani they cannot determine the African agenda and narrative. No, abana Africa, abatuze mu Africa, banangine Africa. Nze nawe n'abalongo bo fe tugenda okusalawo agenda ya Africa and the African narrative. Tulina amaanyi agasalawo. That's a different matter. Question are we conscious? Kasooke nveko mu bulango nkomawo. Okay, tukumyewo mu bulango bafo obutusa ku dakiika 8 zezibulayo. Charles Wunzika. Kati nga mpunzika nkulu Charles ono nga Wunzika. Nabadde nja kukkaanya naye. Singa yakkiriza nti entale ziri mu Afrika nga n'olwe Kongo mu Iruli abakyerupe bali abavujjirira be bazirimu batunyage ekyo nandikikkiriza naye ye yakisibwa ku ludda lumu ne baayita abayeekera ab'enjawulo abali mu Kongo ng'ogyeko bu tribal militia kwaliyo n'ebibiina by'abalogo nga mayimayi n'abasezi abalendu n'abahemu nga nayo bikola buyeekera nabyo bikola buyeekera era babirisitinga naye ng'ogyeko abo bonna bali ku interests za muzungu ekyo singa takiteeka ku ludda lumu n'akiteeka ku bonna nyinza okukkiriziganya nze njogedde ku the African conscious liberation fighter muzukulu w'abalongo abo kati walijira ng'ali conscious ali nunula Africa ye abaana baffe balimu okugwa mu mayanja atagenda na kusoma mu Luganda agenda fine bali Rwanda nga tebasomye it's okay bajaja afa abamu balwana nga tebamanyira Luzungu ono balimu okufa nga bali mu mayanja kugwa mu mayanja nga bagenda Bungereza abatunyaga kakati waliwo ensonga emu yokka male nayo eri mu communique nti abanoonyi b'obubuddamu mu Kongo abayine mundu baziweeyo moniuko ebakomyewo oba Rwanda oba Burundi oba Uganda Fabe waffe tubaagala era ab'EDF buli asarendaringa tumukomye no male mayoga nti tulina etiimu y'aba M23 abali no bali aba M23 ekyo twakimaze embundu tebagenda kuziwaayo katutunulira engeri gye bakwata Goma n'ebitundu ebirala naija kuba naye ekyo kitegeeza ki eri Uganda the border which one and already muandaga mu agreement eno gye bagize waliwo abayeekera ba Rwanda oba Banyamwasa oba bani oba ifurira agamanya si is not the issue endagaano egamba babajjekwe mu mundu baweeye mu mundu bagende mu moniuku ebazeeyo gye badduka but Kagame mukulu Kagame yali wano mu Uganda nga munoonyi w'obubuddamu ale nga yine mu mundu true false true mukulu Museveni yakyaza abanoonyi b'obubuddamu Rwigema ne Kagame nga bayine mu mundu abaali abanoonyi b'obubuddamu nga bayine mu mundu mu Uganda bazikozesa okulumba Rwanda is the one who began it. So he has no legitimacy. Eyogamba nti wabeerawo gwanga eddala erikuuma abanoonyi b'obubuddamu nga bayine mu mundu. Even Kenya ebadde erina abanoonyi b'obubuddamu aba South Sudan aba SPLA ate nga bayine mu mundu. Mbadde nsaba okuwa information. Bwe twali wano mu ntalo z'eddiini Lugadi yatuuka e Kampala mukadde
nasanga nga abasiraamu balina ejje ekijunguti ku boda ne Bunyoro n'agamba lwaki abasiraamu abo tetubaleka ne bakola obwakabaka eyo Mbogo n'abeera kabaka waabwe n'atukonteiningira kabaleega Apollo Kagwa namugamba omuganda yenna mu Exile gy'abeera aba organizinga kugira ki kudda tubasende tubakomyewo wano era ne basindika omusajja omunubbi oba yali alibi n'atenda Mbogo abasiraamu ne badda yennateete bwe waali ekifo oripotinga n'owaayo emmundu ne bakuwa enkumbi n'ogenda ebutambala okulima nekimalawo entalo yensonga ffe mu Uganda wa ADF wa LRA oludda nga tumuwa enkumbi ng'agenda mu kyalo kugira ki kulima sijja kwogera bannaffe b'e Rwanda n'awalala ffe omwoyo ogwaffe buli munnayuganda ali ebweru akomewo wano tusobola okubeerawo naye nkuwuliriza mima eraja isu yabadde nti Rwanda teyina lokasi eyogamba nti omunoonyi waayo w'obuddamu ali mu ggwanga eddala ayina emmundu agiweeyo because Rwanda bano abali mu bina tebagiwaayo the same is true ne mukulu Museveni naye yakyaza naawo obuddamu ate n'abawono bwa minisita nga banoonyi babuddamu ate nga balina emmundu ate bimbuwandika n'abongera endala ne balumba eggwanga eddala that was sovereign so taina locus. It doesn't have any locus. So kakati ne UN yatunula nga ababyalima abakagame n'abalala bayine mundu wano the UN ngekimanyi they are refugees ne tunula so nayo tayina locus okweyingiza mu bya Congo so anaina locus the conscious African liberation fighter just kubera bwezi because they are hypocrites. Therefore bobo gamba nti tubalansinge tunonye agenda ya Africa esobola okuva mu kuteesa bano abalowooza nti balina obuyinza abakolera abazungu okuteesa kuno kube nti bacucuke beeteyise they repent benenye bave mu kukolera abazungu batandika okukolera amawanga basobole okubaokolerwa omufirika that is pan-africanism gyoyagala the pan-africanist yono kate yerwanako is a pan-africanist newankubaddenga now kakati bano abasinkanye Angola tebagoberera borders bano abasinkanye Angola kati seraba how therefore simaje wontegera abasinkanye Angola that mean summit chobola ba Africa tekyali ya border amaje ga Kenya gali mu Congo they are not protecting their border gali mu Congo so seraba why should an African conscious liberation fighter yona joli ngo muzungu ayita African presidents okumalawo ate kulwachi wetunulira nga wagwangeri nawo bosinkana dikimvule wa Uganda no sinkana wa Chad wa abamuna Uganda as long as is an African so kati n'abanyigirizibwa mu Africa tulina okubedde obwozirimu naffe tubeene mini summit. Okay, tuerwane kusobola kwenunula. So no, we need to discuss the agenda. The African narrative. Taina kubeera nga ya bano abalonde mu abatono abakolera abazungu. Katonda wa maya ate wati. Abatuliriza mubadde baliriza balungi tunaddamu ate omundo mulala musibe bulungi era mu